Zurah, 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 Zurah. Ngerinnya lye iri Zurah. Twagala ozuule ebituufu by'oyogera. Ngerinnya lye baliyita Zurah. Zurah, zuula ebituufu by'oyogera. Ogenda tulemesa ensi, tugenda kutandika okutya, okitegeera. Ffe tubadde mu bufumbo abasajja bakuzizza abaana baffe. Abaana bakadama bali bweru, abaami balina abaana abwe balabirira wano e Uganda. Zurah olwamala tuletera emboozi gwe yagireeta, teri yagisaba. N'osirika. Zurah omusajja ali mu kkomera, tolina ky'oyogera. Oyagala tukolere ki? Oyagala tukolere ki nnyabo? Oyagala tukolere ki? Ensi yonna neekaaba nze wansuuza seebase, buli mukazi n'omusuuza nga teyeebase, buli mukazi n'asula ku bunkenke, buli mukazi n'asula ku munkenke. Kati essaawa zino oli mu bitiibwa, osirise, ffe tulaajana. Why Zurah? Zurah. Tuli mbwazo. Tuli mbwazo Zurah. Ojja kwogera nno oyagala oba toyagala ojja kwogera. Ojja kwogera. Nobera maka n'ogaziya amagulu n'onyumirwa n'ofuna otulo bakuzaala gwe bawayonkambwa n'ofuna otulo ng'omusajja yakuzimbira ekizimbe ng'ekyali mu kkomera osobola okufuna otulo ng'oli muntu be bantu temula boogera bokka batambula bawuununa tebalina na ssanyu ku mitima balina amaziga mmalabiraawo balima n'amalime gali wano gatambula butambuzi ne bakola bati gakulu Katonda bapanisize balina ebizibu mulabanga oyo kungulu bawunya amanyuma balina ebizimba mu nyuma balina agalwadde mu mbuto tebava mu malwaliro Katonda bapanishinga nagano muliro gwokera ku nsi nkuzaayo omuliro gwokera kuno ku nsi omuliro gwokedde abantu ku nsi kuno Katonda panisinza abantu kyandibadde kyakuyiga nnyo buli muntu n'otandika okukola n'olya ssente yiyo neyo gye bakuwadde mu mirembe ng'olina akuwadde kyova teri muntu agaba bugagga tebakulimba teri agaba bugagga paiza musome newagera ku makya nampa akawumbi obugagga tebabugaba bakola bukole ne bw'olikeera ku makya nofuna akakuwadde wali tebagaba bugagga success and fair based on reality akadabo ka Ajamis Kigondo obugagga tebabugaba tebabusikira ate tebabulonda obugagga bakola bukola. It's your mind, it's your own hand. Nebori basente z'omuntu meka tori gagga wate toli bana mirembe nebori bebyo obugagga byemeka no bikumpanya nze nebeka abantu bakumpanya takali abantu basengula n'abafu basengudde miramba abafu basengudde wallahi ya Mungu omusanga kukubo nga ununa yeka ngatambula ngazimu abana bakoze banabe bikolobere mu Dubai eyo naye wallahi ya Mungu the end of life omusanga ununa ngefulungu ngatalina kiddako ngatalina kiddako kubanga tebyali bibye babirega maboli mala okuba bakubbe naawe ekikyo tekiriba kikyo ate naawe tolibera kya munno tewali afiira munne sijjukira kumpa naye kyenzijjukira yali andazeeko ku dikye kuba twali tulina gye tuva then nga tuli nali ndi mu washrooms wawo kazini wange nali ndi naye then kati mukuvayo wenti naye nagenda nakola kinagendayo then kati mukuvayo wenti namfeesinga waati nanetunuuliza waati nga he's naked si yenayinayina naye wansi wali bwerere nagenda okyuka wenti nga ndaba naye simanyi kiki. Ndowooza mwena bantijjatijja na kuyamba mufuna ekyokuyiga mwabayina emmeme ezitiri biyita abakolerera eggulu sitaani talokoka. Mulekeraawo okusembeza emiyaayu, mulekeraawo okusembeza b'amalaaya mu bufumbo bwammwe. Omwana n'alemererwa nnyina lwa bw'amalaaya n'alema kitaawe ne batuuka okumuteera ensi. Gwe n'ojja omusege ku sitwiti n'oleeta mu makaago nga naawe olina omusajja. Bantu mmwe mubeere n'ekkomo ku kusembeza abantu. Muddeeyo muyambe abantu b'eŋŋanda zammwe. Muddeeyo muyambe abantu abasobola okubaswalira.
Muddeeyo muyamba abantu abasobola okukuuma ebitiibwa byammwe. Muve ku baamalaaya abalemye famire zaabwe. Abalemye ba maama baabwe. Bantu mmwe mulekeraawo okulowooza mbu ssente yeekuza omwana. Mbu olw'okuba omuzadde mwavu gw'omwana alemereddwa maama we ayagadde bbaawe gw'omusembeza olw'okuba oyina essente. Ssente si yeekuza omwana, magezi mmutu ge gakuza omwana, n'abagagga babalemye. N'abaavu wano bakuzizza abaana bwabwe singa baba n'amagezi mu mitwe. Gwe n'osimpasayizinga n'ekyana twagambanga ekyo ekyana tekisobola kubeera mu magezi, okyana okijje mu bwamalaaya, kyali kizina kaliyoki, ekyana kibadde kizina bimansulo, totwala kyana mu makaago, mbozza mu ssomero yasomayo. Oyinza okutulaga kuli zawutisize. Twagamba sitaani talokoka. Bantu mmwe mulekeraawo okutijjatijja n'abantu. Bantu mmwe mulekeraawo okutujjatijja n'abantu. Mugenda kukyawa n'abantu abammwe bennyini. Muddeeyo muyambe abantu abammwe gye bali. Famire teggwangayo. Okuyamba omuntu n'okumusembeza kirala. Malaaya muyambire gyali, omuntu muyambire gyali. Tosembezanga muntu mu bulamu bwo. Kwatamu katono akatambula kaakano kubaagala okugenda ebweru. Ng'oli mwana wa buwala oba wa bulenzi. Okuva ku myaka 21 paka emyaka 38. Abastafeva Uganda Limited bagamba nti akasente kooteekamu nga visa ogikutteko omaze n'agikebera oba ntuufu n'ogiragane ku bafamire yo. Banoonyeko ku noti 7 mukaganya 17 45 27 oba noti 7 nya noti nkaga 7 26 84. Beetaaga abawala n'abalenzi bina bagenda kuba bakola ku bisaawe kwaniriza abantu mu nnaku zino enkulu. Contract za myaka 2 bakola ku kisaawe nga bakirine mu kitundu bano bansitula migugu na biki miliyoni 1.8 mujje mukole interviews abawalabu we bali wano bakusuza bakuliisa bakujjanjaba. Mbabuulira kino, mbabuulira abantu banziza lwa buzibu. Soka weebuuza nnyo lwaki maama we yamulemererwa. Weebuuze nnyo lwaki kitaawe yamulemererwa. Bw'aba taswalidde nnyina n'atuuka n'okulya kitaawe ddala ekituufu owange gw'anaawuliriramu ekisa. Bantu mmwe mufune ebyokuyiga ate mukumene ekkomo ku kusembeza abantu. Omuntu agenda kumaliriza nga famire agirese ku ttaka. Omuntu ojja kumujja ku situiti ng'ekimugoba kyabwe amalaaya gw'olowooze nti oli katonda ku nsi amalirize nga ne bbaawa amututte. Musembeza n'osembe ekikakyo kyaggwayo kyonna. Otuuka okujja malaaya ku situiti oleete mu makaago ng'osuubira ki? Mwesonyiwe ba malaaya bazunge n'ensi paka lwe baligwerera enkudi. Mwesonyiwe ba malaaya. Omuntu yenna buli lw'olitegeera nti muzimu gwa malaaya gwe gumusumbuwa tosembezanga muntu oyo bw'oba oyagala emirembe mu nsi eno. Ogwo teguwona. Nze ntagadde nagwe ebbanga ddene teguwona. Muzimu ogw'obwamalaaya teguwona. Bw'otegeera nti oli agulina. Yalemererwa maama we ne kitaawe ne batuuka okumuteera ensi. Omwana waataswalidde mu maaso ga nnyina. N'ataswala mu maaso ga kitaawe. Gwani oli katonda ku nsi. Bamalaaya mubeesonyiwe bazunge n'ensi paka lwali gwerera enkudi. Nzize n'akantu katono nnyo leero kirango. Omukyala Sendi gwe yagobye ku show ya Kasuku oba ku channel ya Kasuku. Namutebi, kanso Namutebi. Noonye namba ngeri +256 750 90 99 86. Ngenda kuwa omukutu gwange ogwa YouTube channel yange ya YouTube eya MC Uncle Bean. Gwamanyi obona ogikyusa linnya. Ojja funa omuntu akugulira kamera, ofuna omuntu akugulira emizindaalo, osana okukola studio ewaka. Osana okukola studio ng'opangisiza akazigo konna. Nkuwe channel otandike okole ebibyo. Ngenda jjo kuwa yonna nga sikyagirina control. Kino nkikoze olw'okuba nti bantu bangi nnyo abamiddwa platform olw'okuba bato. Kasuku olaba bwe kyakola yamanya naga nti bana abasajja abakulu bagenda kundeetera kunfukira obuzibu mu maaso kanzimba abaana abato. Kyova olaba yasika Shalom, kyova olaba abeera ne Namukasa, kyova olaba yanoonya Namutebi, kyova olaba abeera nnyo n'entambi. Nti bana abavubuka abato bangu bakuzimba ate baleeta ekipya okusinga ku bakadde. Kanso Namutebi nze ngenda kuwa YouTube channel eriko abantu 1,600. Ngenda bakuwa
esasula ngenda gikuwa kubwerere gwe okole studio yo otandiko kyalizamu ne bannamateeka boyamba abantu because abantu ngabo bamubasendi bagala nnyo tubeere mu discussing ennyimba omunyimbi ekivulu kya gundi kyakoze gundi yagize kino no ebintu ebimu ebirimu okuteesa gwogamba nti nno tosobola kubeera na muntu nga avula abantu lwaki togamba kasutoddamu kukyaza junior gwe kyaliko lwaki agusige mazima kati okuvaawo ku mukutu watuula naye olwo omutereezezza bw'alituukeyo maaso ku success ye oba ku buwanguzi bwe agambe nti nagayidingibwa abantu abakulu nga basendi kanso namutebi ngenda kuwa omukutu gwange nze ngweyami enamba yange eri +256 750 90 99 86 nina YouTube channels bono bw'oyagala eriko abantu 2,000 nina eriko abantu 2,000 nina eriko abantu 3,000 no 4,000 nina abantu eriko abantu 600 nina nene ya M7 eriko abantu omutwalo gumu kakaaga ngenda kuwakeemu gy'onoonsaba gye ngenda okukuwa ebyo byangu nnyo obuzibu bwa YouTube butaba na content gw'osobola n'oba ng'okyaza bukyaza balooya osobola okufuna ne hosti wo nga lyeriiso lya gundi gwenyini osobola okuba hosti ng'okyaza balooya okyaza ba MP okyaza ku nsonga ez'enjawulo abantu baafa mu kiteezi sendi omukulu ennyo amanyi ayagala awa abantu ekitiibwa ani yakola investigation ku bantu abaafa mu kiteezi nakati sawa zino baliwa nani gwe kyali kivunanyizibwako ku bantu abaagoba mu Lubigi omusumali yayiwa w'ettaka yali anoonyeza ku bantu yayagala ebyamagezi kanso gwe nnoonya nze ngenda kuwa omukutu kinyinza okugamba